we mbadde ntuuka awo mbuzaabuziddwamu wensanze ebikujjuko ebiri mu kisaawe awo. Allah atusaasire, naye ekigambo ekiyitibwa music ndabye abaana b'obuwala abasiraamu ndooza kusomera awo nga be bamu kubakuŋŋaanidde mu mbeera eyo, tibamanyi naye nga beetaaga okuyambako bambi okubeera nga tubagayidinga either ng'essomero oba abazadde. Omuzadde wonna w'obeera nga kakasanga nti omwana wo tafuna access ku music, si gwe tuzze okwejjukanyako. Allah wali batuwadde obudde obulala tuli musomako, naye music kigambo kya bulabe nnyo. Ibn Taymiyyah yagamba nti al aghani oba al ghina ruqyatu zina, music oyo lyekkuba eritwala abantu mu bwenzi, era ye niyaba. Music oyo yakola nga assistant w'omwenge, era we yali awunzika yagamba nti nno teri muntu anyumirwa music okujjako ng'aba mwenzi oba ng'abwegomba. Ate Abdullah ibn Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhuma yasingana akawala nga kaana kato, obuwala buno obuto obuyimbirira, obuyiga okuyimba obw'obuto, nga tagni nga kayimba. Faqala, n'agamba nti intaraka shaitan ahada, singa shaitani yali erina omuntu gwesobola okwesonyiwa mu nsi muno, la taraka hadhihi, yandibadde yesonyiwa akaana kano. Nga kyagezako okutulaga nti shaitani terina muntu gwe yesonyiwa omwana oyo okutuuka okuyimba, yadde nga ffe tumanyi n'okubawa ssente eka n'okumuwa ekinusu eky'ebitaano olw'okuba ayimbye bulungi oba azinyemu bulungi, naye teri kigambo kya bulabe mu nsi muno kyonoonye ensi eno nga music oyo n'abayimbi. Nvuddeyo eyo biidhinillah okwejjukanya kwaffe mu bufunzefunze kusinziira ku budde. Tugenda kutambulira ku bigambo bya Imamu Shafi'i rahimahullah. Ebigambo bino bisangibwa mu kitabo ekiyitibwa Sifatu Safwati. Imamu Shafi'i rahimahullah yagamba nti ashaddul a'mali thalatha, mirimu egisinga okukalubira abaana Adamu giri esatu. Emirimu egisinga okukalubiriza oba okukalubira abaana Adamu giri emirimu esatu. Ashaddul a'mali thalatha, mulimu ogusooka n'agamba nti aljuudu min alqilla. Kambaddiremu abawandiika, yagamba nti ashaddul a'mali thalatha, emirimu egisinga okukalubira abaana Adamu giri emirimu esatu. Era kwe tugenda okujja ogumu kujjo kwe tugenda okwejjukanya nago insha Allahu ta'ala. Mulimu ogusooka n'agamba nti aljuudu min alqillati, aljuudu min alqilla. Mulimu ogusooka ogukyasinza okukalubira abaana Adamu okujjako oyo Allah gwagugondezza, aljuudu min alqilla, kwe kuwaayo oba okusaddaaka nga kyotoolako okusaddaaka kitono tekikumala. Okusaddaaka mukkirize tukozese ssente wadde nga ebisaddaakibwa bingi, okukwata kasenteko n'okasaddaaka n'okawaayo nga naye tikakumala, mulimu si gwa buli omu. Omulimu ogwokubiri n'agamba nti walwara'u fil khulwa, walwara'u fil khulwati, okwerekereza, okuleka ezambi, okwekomako n'otakola zambi nga weeyawudde oli wekka. Obadde olina wooli wekka n'otomera ezambi, teryakulaba oba teryakumanyi, n'ogamba lino ezambi sijja likola, ogwo omulimu si mwangu. Mujjukire nti ekikolo ky'okukola amazambi kwekweka n'abantu butatulaba. Kati ate olina wootuuse ezambi likutomedde n'oguma n'ogamba yadde ndinze kateri andaba naye kino sijja kikola, omulimu ogwo si mwangu okujjako Allah gwagugondezza. Tugambye nti walwara'u fil khulwa, munda mu kigambo ekyo ebingi ebiriyo bitegeeza
okwekomako n'otakola zambi ng'oli wekka si mulimo gwa buli omu. Omulimo gw'okusatu n'agamba nti wa kalimatul haqqi inda man yurja wa yukhaafu. Wa kalimatul haqqi n'okwogera amazima inda man yurja ng'ogwogerera awali omuntu gw'osuubiramu akalungi, wa yukhaafu oba awali omuntu gw'oyinamu okutya oba gw'osuubiramu akabi, n'osigala ng'osobola okuyimirira n'oyogera amazima, mulimo ogwo si gwa buli omu, si mwangu. Gyegyo emirimu esatu biidhinillahi taala. Obutawukana ku kya jjajja Twaha, nange Allah nanzigiramu wano omwoyo obubaka bwange buba butuuse. Emirimu esatu egikyasiza okukalubira abaana Adamu wansi w'enjuba kujjako Allah bagigondezza. Ogusoose tugambye aljudu min alqilla, okusaddaaka nga kyotoolako okusaddaaka naddala sente nga tezikumala. Omulimu ogwokubiri n'agamba nti walwarau fi lkhulwa, okwekomako okukwatibwa ensa n'oleka okukola ezambi nga weeyawudde oli wekka n'ogamba lino ezambi sijja likola, si mulimo mwangu. Ogwokusatu wa kalimatul haqqi inda man yurja wa yukhaafu, n'okwogera amazima ng'amazima go gwogerera waliwo gwe galuma oba gwe gakwata, naye ng'omusuubiramu akantu akasente naddala oba ng'omusuubiramu obulabe, n'osigala ng'osobola okuyimirira n'ogamba kino si kituufu, omulimu ogwo si mwangu. Tugenda kulabako ogumu gwokka ogusoose biidhinillahi taala, kubanga gyonna gyonsatule situsobola gimalayo leero. Aljudu min alqilla gwe twasoose nagwo era gwe tugenda okutambula nagwo insha Allah. Banansabira omuzindalo guno wetunaba tutuuse tugenda kubeera ku mulimu gumu gwokka biidhinihi taala. Aljudu min alqilla, okusaddaaka tugaye tukatusinge kweyambisa kigambo sente. Aljudu min alqilla, okusaddaaka oba okuwaayo nga kyotoolako okuwaayo kitono, eyo bagiyita isimu tasghir, naye kyandibadde qalil naye nga katono nnyo, mulimo gwo si mwangu. Ebitiibwa, ngenda kusooka mbawo ekyokulabirako. Wano wabaddewo ensonga y'okugula amatafaali, tuli fenna, era nsaba inshallah tunaatumaliriza tugenda kuddamu tweyiseemu eggaali lumu. Wabaddewo ensonga y'okugula amatafaali, Sheikh nayimirira wano n'atukubiriza. Abalese ne baleeta, nsaba w'ekitiibwa Allah akkirize. Waliwo abali wano naye tibaleese naye nga bayinamu, ekyo nga ye wali ne Allah wakakasa akimanyi nti ayinamu, naye tagaanye kuwaayo nti sijja zibawa bagenda zirya, oba kale ekyo kikankireko ekyokulabirako. Tumaliriza okusaala eswala nga bulijjo, oba dhuhuri oba asiri oba jjuma, ne wabeerawo omulango ogukubiddwa wano, ne babaako sente ze baleese, abalala ne bafuluma masjidi nga tibawaddeeyo. Abantu bano abafulumye masjidi nga tibawaddeeyo, sigamba nti sibayina, kale muyinza okubaamu abatayina, naye abasinga obungi baba bayina. Naye mu kubeera nga bayina ensonga zaabwe. Singa odda wali ebweru n'omuzza ebbali, lwaki towaddeeyo ng'ate olabika oyina, n'akakasa nti kituufu nnyina naye sente zange ziriko obuzibu webuti niwebuti, osobola omugamba oli mutuufu, genda. Njagala kusooka kulaga kigambo ekigamba nti aljudu min alqilla, ekitono, okusaddaaka nga kyotoolako kitono tikikumala mulimu si mwangu, wabula ekitono kimanyikibwa nnyini kyo. Oli yamanya nti sente zennyina nki ntono, ife abalabira ebbali tulaba nga ki nga sente nnyingi, ekyo mukimanyi kitero tubeerako. Simanyi oba tuguyite muze oba mbeera oba nkola, omuntu akwata mu nsawo n'ajjayo akasente ke kabbando bwa mutwalo n'atandika okubalanga, omulengerera nga wali agenda okuwunzika sente z'alina nga gwe wazitegeddedde omuwendo gw'alina. Ekyo mumanyi tumanyi okulingizaayo oluusi, n'abala ng'onyinyamu n'omutweka n'abala omutwalo ogenda ogenda nti alina 10. Ekyo kitero tutuukako, simanyi wenja kiyita, naye nga
oluvannyuma lw'okubeera nti otegedde nti alina 10 nga gw'olinamu 2,000 oba togumye nnyo oyinza okutandika okukuba emimiro. N'olw'ensonga eyo ekitono kimanyikibwa nnyini kyo nti kyennyina tikimala, naye ffe abalabira ebbali tulaba nga masha Allah abamu bamanyi n'okwebuuza nti oba bano bakola batya okufuna ssente, naye wootuukirira oyo gw'olaba aziina waakunnyonnyola ate oyinza n'okumukubira omulanga bamwongereko. Kaakati tuli ku nsonga egamba ekitono kimanyikibwa nnyini kyo nga tugijje mu nsonga egamba nti omulimu oguyitibwa okusaddaaka nga kyotolako okusaddaaka tikikumala si mwangu kujjako Allah gwagwanguyiriza. Ngenda kubawa ekyokulabirako ekiraga nti nno ekitono kimanyikibwa nnyini kyo fe abakirabira ebbali tulaba nga kingi. Olunaku lumu mukkirize mpeera ekyokulabirako ku masigidi eno, sigenda nnyo wala lwakuba eno esemberedde mulago ate mbadde njagala nga waliwo ka distance, naye kale katugende bagiyita masigidi ki, nabadde njibuuza aba message nga sajjamwe bannaye bagiyita masigidi ku 5 ekaweepe bagiyita masigidi ssomero balita batya bagiyita masigidi muzirimu umeya nti nedda batikukubaliriko ennyiniyo. Era abafunye message twazisindise mu mbeera bwetyo nga erinnya litubuze, naye nga ekyamazima amatuufu twabadde era erinnya tulibuuza ku 7 gwa kiro nga otyo bagita batya Masjid Shuaib. Sebo gitegedde muganda wa Masjid Shuaib. Kakati ngenda kuleeta ekyokulabirako ku Masjid Shuaib. Masjid Shuaib olunaku lumu imaamu nga Shuaib mu Luganda gwe bayita Swaibu, imaamu nga eswala eggwa ey'ejjuma. Eswala weggwa imaamu nga asituka akuba omulanga, masjidi ejjudde bulungi yonna paka eri jjuma ewedde. Imaamu akuba omulanga yeetaaga emitwalo 5. Ensonga gye yannyonnyola nga buli omu agiraba nti mutuufu nsonga ki? Nsonga nkulu era ntuufu. Nga tutandika okukasuka oba 10,000 ebinusu mpolampola, nga imaamu alaba nti ddala tewakyali kasente kavaayo tulabeka tuweddemu oba tukalidde, agenda okutama wansi okubala ssente ze tumuwadde nga ffenna masjidi namba evuddemu omutwalo gutya? Omutwalo gumu. Muwulirize bulungi nnyo ekyokulabirako kino. Ndi kukyakulabirako ekigamba nti ekitono kimanyikibwa nnyini kyo, ndyoke mbatuuse ku nsonga gye njagala tuwunzike insha Allah. Imaamu tumuwadde omutwalo gutya? Naye nga yatusabye emeka? 5. Kaakati waamaliriza nga atuta fantashiru fil ardi, banne mugende mukole mutya? Kaakati nga womanyi batuta tuteekulwamu emiteeko 3 nga eswala ebadde ewedde. Eriwo ababadde ku maggwa nga basitukirawo misinde ne bakola ki? Eriwo abasituka ne basaalayo sunna, nebeerawo abapowamu awo mujebaleko sigala nga beebuuzaako, abalala bagalamira namu bwe tutyo. Kati imaamu watutadde omu ku basiraamu abadde batudde wakatikati awo n'asituka nadda mu nsonda wali. Wageze mu nsonda twamuwadde omutwalo gutya era n'akakasa nti tuweddemu. Wagenze mu nsonda n'akwata mu nsawo n'ajjayo kabbando k'5 n'endala ezigwamu. Agenda okubala abalamu bw'ati nga we tugambye tumanyi okulingiza. Ababadde batudde wali abamutunuulidde ng'asitukane bagenze okulanga alina emitwalo ameka, ajjeeyo era n'abala emitwalo 5 nga bagalaba. Bali ne batandika okwogera ebigambo ebitonotono. Ida musajja imaamu atusabye emitwalo 5 naye omusajja alina emitwalo 5 asirise nago. Bano si bakodo balwadde. Abalala oyo obukodo yabuyonka mu mabeere, singa kuteeka kupapula akakamu singa kikoze ki, naye basajja bakodo ziizo 5 n'amala n'agazza mu nsawo. Kati ddaba agazizza ni mu nsawo ngeri yatusaaliza. Kaakati nga mwogera bye mwogedde, omukulu ono ng'alabika atunula nnaku ye si musanyufu ng'alina kasente akangi. Kaakati nga basituka basigadde bamutunuulidde embeera ya kumwewuunya ng'asirika. Kati we musajja gwe njagala okubanyumizako ekyafaayo kye gwe muyonkeseza obukodo mu mabeere. Omusajja oyo ng'awasa mukyala we, wawasa mukyala we
musajja wattu mufuna mpola ng'atandika afuna akabokisi ke ng'akuŋŋanya agamba emyezi 9 we ginaggwerako naaba nsobola okutwala mukyala wange mu ddwaliro. Musajja asena mazzi ku kyalo, musajja muisiraamu avuga asindika gaali mazzi, abeera atereka mpola mpola. Myezi gyagenda okuwera 8 kitundu, musajja alaba omukyala bitandise omusimba ng'amenya akabokisi ke ng'agenda okubala nga myezi 9 ng'akuŋŋanyiza emitwalo ameka. Asitula omukyala bukolokolo mpaka Mulago, agenda okutuusa omukyala Mulago nayo ndi sikyakulabirako. Agenda okutuusa omukyala e Mulago, abasawo bagenda okukebera ku mukyala nga bagamba omwami ono nti mukyala otagenda kusobola kukola ki, tutagenda kusobola kusindika mwana. Kitegeeza eyo saidi eyo babeera bagita emergency. Mukyala azaala gusooka mu mbeera ya bulijjo gye tumanyi, nange yantuukako oba entuukako. Omukyala gwe balongoosa obulongoosa omwana nga yakimanyi nti nno ye takola atya, tasobola, aba abulayo wiiki etya, yeetwala nayekka. Era bamuwa wiiki emu oba 2 nga zezibulayo, tebalina ne bamusalamu omwana we bulungi, obulamu ne butambuka. Naye ono agenze ng'amanyi nti agenze kuzaala, n'atuuka wali nga olwedde ebisa byamusimbye ddali mu mbeera ya kuzaala, bamugamba amagumba tigagenda kusobola kuyisaamu ki, eyo ebeera emergency. Kati abasawo bagamba omusiraamu ono nti haji wategedde omukyala tagenda kusobola kuzaala, yeetaaga kulongoosa ate mangu ddala. Naye okumukwatako kumulongoosa twagala miliyoni meka? Twagala miliyoni 2. N'atandika okutuuyana. Manyi wano abakyala abamu wemukolera ensobi, wembeera ni baneiba eyabonoonefu abatali basiraamu n'abalala nga banaabasuula mu shiriki olw'endwadde abaana zibafunye. Ebimu ku bibuuzo bye babuuza bagamba wamulabako muleeba oyo ye obulwadde buganda mutwale wagundi. Kati wakubuuza nti wamulabako taata w'omwana golaba bimukwata kutakedde kutambula, wamulabako muleeba n'osirikirawo oti nga tojjukira nga omulaba muleeba nga ogamba wamma tugende. Naye ng'ekigambo ekituufu kiri nti tuba tulumwa nammwe, era ayagala okumanya ekizibu ekyo nga wawasa omukyala nga gy'owangaalira eriyo mayiro nga 50 okutuuka ku ddwaliro, naye nga ni neiba talina yadde kagaali, omukyala olubuto olutandika omumusimba saawa 9 ogw'ekiro, ye ate luba lumusimbye niwakololamu obukolozi bw'ati ogugumukayo, niwe yeekyusa ng'omuntu we yeekyusa mu buliri, kubanga obwongo busula bulowooza saa zino lumusimba nkola ntya, siina ntambula, eddwaliro tiriri kumpi. So banyabo naffe tutereera muvuddeyo nga muli bulungi. Kaakati omusajja ono bamugamba nti miliyoni meka? 2 okukwata ku mukyalo ono. Haji yanguwa olwa bombi obafiirwa omukulu n'omuki n'omuto, n'atandika okutuuyana n'agamba kakati nkoze ntya. Lunaku lwa Juma naga nawulirako nti abasiramu ba Masjidi Shuaibu kawempe ku 5 bayambako kuki. Musajja wattu n'aleka abasawo ne baleka omulwadde ku kitanda ne batambula ne bagenda, ono naye n'atandika okudduka emisinde ajje ku Masjidi Shuaibu asinkane imaamu nga eswala ya Juma tennakola etya, tennaba kuyimirirawo, amuyitiremu eswala weggwa, abasiraamu bamuyambeko. Ayagala sente meka? Wangi ayagala kamu kitundu. Musajja wattu agenda okutuuka ku masjidi wano, yasanga khutuba etandise. Wasanga khutuba etandise, kitegeeza tafunye mukisa gwogera nani? Ne imaamu. Kakati ejjuma weewedde, imaamu n'asituka n'akuba omulanga gwa 5,000, kubanga imaamu ate talinawo pulogulaamu ya muntu yenna ayina haja, si we kiri? Ati ono walaba nga imaamu asabye 5 nga bamuwadde 1,000 ng'ate ye yakimye ki? Kamu kitundu. N'asirika busirizi naga kakati nsobola kusigala nga kukyendabye ng'ate ngenda okusaba kamu ekitundu. N'asirika n'abivaako n'agamba Allah ngeredde, yoyo asituse n'adda wali mu nnaku ey'ekitalo bwe muyonkeseza obukodo mu mabeere. Ekibuuzo, esente ezo ze mwalabye 5 z'alina nnyingi? Sigaana kisobokera ddala okubanga gwazirabye oyinamu 10,000.
naye kati saawa zino ng'oli wa kisa